This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ngate tunatandika. Honorable bamunonya. Honorable Kyagulanyi. Tewali amanyi gyali. Ani amunonya? Government. Okakasa ntemanyi gyali. Okakasa temanyi gyali. Kasuku, tetuli baana bato. Kasuku, gw'okakasa nti munnamawulire wa Al Jazeera oba wa BBC najja n'akuba amasimu n'akubira ttiimu ya Honorable Kyagulanyi n'emulagirira ye waali n'avuga munnamawulire wa Al Jazeera ayingidde bamulaba essimu baziwuli ye n'avuga n'atuukawo yo gavumenti netasobola kutuukawo. Kasuku, okimanyi nti waliyo tekinologi nga bakuba ekifaananyi wano wooli tebona bamuyina Israel mulina CMI n'Abamerika bebasooka oba naye nti bakikwata bukwasi ne bateeka mu kompyuta ne balaga GPS coordinates wabadde mu nsi wadde otuddewa. Okimanyi ekyo? Mbadde sikimanyi. Gwe okakasa nti munnamawulire ava ebweru nga wa BBC asobola okubeera mu Uganda muno n'amanya mu kiseera bwe kiti n'atambula kyere nga tekuliko amulondoola. Bwe bayingira babalondoola. N'okukwata ebifaananyi byonna asooka kufuna pamiti okuva eri gavumenti. Gavumenti olabangako wantu wali butabanguko bagamba nti gavumenti yatuganya ogenda okukavalingayo era tuli eno wala. Basooka mukiryalinga ssebo media center. Bwetamukiryalinga tabikwatawo. Gavumenti mumanyi Kyagulanyi waali. Naye kagoba kammwe kagobako Honorable Kyagulanyi vaayo mulabe mutambuze ebidda kagobako kale weekwese nnyo vaayo. Muleke kumalira bannayuganda budde ne mutujja ku internet nga muli bintu ebikyane ekite ebyo mbu neemuludde neekwese kagobako vaayo weekwese nnyo. Malotereze tayi yange tutandike sho kubanga bannanyi. Ogambye kagobake aveeyo tusiriwaza namwe. Banga mwe by'abaana bato tepo ojukira byebanga ntero bira abaana banga babizanye ewaka kano ne kadduka mu sitting room nekekweke mabega w'entebe nekekweke mabega w'entebe nabagamba atubuze naga Berry kagobako nyina kitamani kyange bakiyita Gani Berry kagobako vaayo nekiro kakidduka nekiveeri mabega w'entebe nejja kikuba ku TV tapa idiots. Nitandika sho. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed affe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwala dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery kwano tugende bose omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Luxury is not loud, it is deliberate. In the weight of a decanter in your hand,
the clarity of crystal at first pour. Welcome to Chibas Regine Home Goods. We are your one-stop center for finely crafted glassware, from whiskey decanters to dispensers, ice buckets, cocktail mixers and trays, temperature control mugs, flasks, coasters, and bar essentials. Each piece is designed to elevate the moment. For restaurants that understand presentation, hotels that value detail, and homes where taste is intentional. We are located along Tindachiwatule Road, next to Independent Hospital. You can reach out to us on WhatsApp or call 0742 777 770. Chibus Regine, home goods that make a statement. Ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndi ana bora babaddi abakyala wale somoyo manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero, as you can see, I'm clad in a suit. Sure. Yes. Ekintu olwonkyambusa nimukwegezaamu ebirungi ebijja mu maaso honorable. Oli smart. Thank you. Nimukwegezaamu ebirungi bye nnaatera okugwamu. Omanyi ssaawa yonna ngwa mu bintu. Nze bampita kugwa mu bintu. Abantu nabagamba nti my ancestors told me your days of suffering are long gone. Kyewabonaabonako kimala kati ndi mu rehearsal. Wabi? Si wabi. Tekyakutwala ku ssomero. Tokeera ku makya n'otandika okundaano nga nti era Kasuku. I'm preparing for what is coming next. Yeah? Yes, Honorable, a very good morning. Good morning, sir. Yes. How are you? I'm okay. Yes. Nine Honorable Mubaraka Munyagwa. Buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusiza. Mwebale nnyo kwagala mukutu gwaffe guno. Naddala the animal farm. Yes. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kasuku naawe weebale ekintu kyongeramu ebirungo. Nkulaba kati otandise okulabikira ddala ng'omuntu obuvunaanyizibwa ddala mu ggwanga lyo. Ne suuti neera teringa eri akawemba eno yo suuti emalayo eyo leese yaki eriyo yali nzivu naye eno nnungi emalayo suuti nnungi. You've liked it? No, mbutuufu suuti nnungi. Kati oli eyo ina fitina owooza tanyumye ensi egenda kutunuulira ekusekerere buli wempita bangamba ne Kasuku ng'atonyiridde nnyo ng'ofulumye naye waliwo ggwe omutima gwo gukuwuliza bubi olw'okuba olowooza nti I'm your size. I'm telling you bigger things are coming. Yes, guno omwaka naga ngenda swaza abantu. Yes. And this happening for the rest of my life. Ojja tuuka ng'ontya ogaa naye omusajja oyo. So tugenze okujja wano nga Man U yakubya Arsenal. Ate gwe oli muwagizi wa Arsenal. So how are you feeling? Season mbinyo je. Waliyo mu bulamu bw'ensi ka season akaba akabinyoli. Ke bayita ka bad spell. Exactly. Nga buli kimu kikwefuulira, buli kimu kikwefuulira. Naye nga on an important note, Man U erabika egenze gaining a stability. Ate nakigambako abantu nti abakochi bano nga yasambirako club nga bula Ruud van Nistelrooy bwe yaliwo baba ne spirit ya club. Ekisooka nze I believe nti ne club mubaamu deals mu kugula abasambi. Coach waba talina mutima gwa club asobola n'okugula okustocking ya club abasambi ababi. That's number one. Number two, coach byayogera n'abasambi nze ndowooza mu dressing room. Coach ayina spirit ya club ababibi tokulaba nga bagoba omupiira.
atayina akola kasitani na contract yange nende zendo byago bya coach wa Fori ndoza coach wa is it Michael Carrick olokuba yali musambi wa mwenza. I strongly have a conviction ti agenda kuchusa mani FK team ya amani we mujja kuba mbana abasooka kubanga empira ebiri je mugobye nibadde mikambwe nga mani yeri tegijjayo mujja kuba mbana abasooka nga Arsenal eri mu kisooka nga muri mu kyakuna of course but nzoba mu kyokusatu whatever naye nga mulabika mugenda mugeninga sota gondi. I also believe away from this Man U win I believe Arsenal season eno mugenda twala ekikopo. I think so. Yeah. Because Man City stability teina emipiira obubonero bonna bwe mugisinga eflatteringa sirowooza nti anyway unless otherwise second half yakatandika. Yeah, sure. Kuba kati ffe mutusinga obubonero 12 bemugera ne actually namwe mukyakiriko tetukiriiko. Anyway football is football. We've seen Arsenal lose juzi mwabadde mukulembedde obubonero 9 kati bubo buna okitegeera omwana ayinza ova eri n'abawujja emipiira ebiri ekyokubiri ne kibakwata bevu nammwe ne mwewuunya. Kale yeyo embeera nga bwetambula olunaku olwaleero kulikayo mu kalulu honorable navaayo batugaa nti wagenda mu ddwaliro kituufu ate nga ndwala ki nti akalulu wakewuunya nogamba nti ekisooka sewuunya kalulu ekyali ku polling station abantu bonna bakimanyi kituufu ffe twafuna obululu butono. One njala nkutegeeze Kasuku ffe ekibiina kyaffe kya myezi 3 Museveni ng'ali ne taata wa Bebe Cool oyo okimanyi Bidandisali yabeerako secretary general wa UPM oyo Bidandisali owekitiibwa muzeeyi owekitiibwa muzeeyi Bidandisali yabeerako secretary general wa UPM I think mu 80 bakiyonga abo ne babakuba akalulu. Mwanyi mu kinaana tewali okusimbawo president direct mwagenda mwena ne musimbawo BMP ne ba president bebina ne besimbawo nga BMP ekibiina ekisinga ababaka nga kyekireeta president ne president Museveni n'agenda ewaabwe ne yesimbawo baakuba Museveni akalulu ensi nekwata omuliro naye ne yeewuunya n'anyenya n'omutwe eraga kana akalulu katuyiseemu bannaye naye wayita emyaka 5 nga ye president baakuba Uhuru Kenyatta akalulu ojjukira akalulu akalimu Kibachi n'Odinga akalimu n'amajambiya baakuba Uhuru Kenyatta akalulu nga Kibachi n'Odinga bafuna ebitaano ebisatu Uhuru Kenyatta afuna 5-2 kamu naye nga oli ayinza okulowooza nti ani anaddira Kibachi mu bigere ng'oli ayinza okulowooza amawunti ono Odinga abadde kumbiranye kumbe Uhuru abadde afuna 5 akamu. Thank you. Uhuru abadde afuna 5 akamu yagenda okuddira Kibachi mu bigere. Yes. Nakugamba waliwo essuula mu Qur'an bagita surati Rumi sura ya 3 nagikusomera ne ngamba bismillahir rahmanir rahim. Allah yagamba Nabi Muhammad tewaliwo mpuliziganya mu 6th century bawangula abaroma bali basajja nga bazoganya gabamanyi abawangula ensi n'eyuguma naye olw'okuba nti okuva gye babawangulidde okuva tuka Muhammad gye yali tewaliwo mpuliziganya Katonda n'amugamba that gurribat Rumi the Romans have lost fi adina la arzi from the nearby world lwakuba gwe tomanyi kiriyo they have lost naye nagamba bagenda kudda they will emerge victorious mu kadde katono mu myaka mitono nnyo babutikira ensi. Exactly. So kyengezako kulaga nti eyo gundi eraga nti njagala bankubira bandeke bakimanyi nti ne Kasuku Live and recordinga abankubira mu kimanyi nti ne Kasuku Live to recordinga kati eyo ebyo byafaayo Katonda yabitulaga nti omulwanyi yenna owangulwa it is okay for any fighter to lose a battle as long as osigadde oli focused ku long term war. I want to tell you ebyava police station nga bimanyi buli alaba twafuna obululu butono nnyo naye buli president Museveni yali agobagana ne Kyagulanyi nga ffe tuba bakusatu 5, 8, 10, 20 mweka nga ffe tuba bakusatu mu Buganda mu Busoga mu Western Uganda
Western Nile abaliyo basobola okutujulira basindike kuno bawe testimonies. Yes. Fe tugamba waliwo problem ne transmission of results from the polling station pakeno. Yes. But tetulina problem. Tetugamba abantu tetwawangula. We didn't win. But twafuna obulaga nti ng'ekibiina ekipya ekyemyezi esatu twalwana. So Kasuku tetuli even moved nti oba tuguseemu wapi. But temwafuna wadde MP. Batubba. Ate nga kyekituufu nze sirimba. Ewabigirwa gaali maanyi na ballot staffing. Simanyi why NRM could do that. Omanyi wano olwo ne succession emtalo za succession. Kati bagenda ne bagamba naye abo tubaleke basimbule bajja kutufuukira soke tuba kubemu. Bali bwe bityo byonna bivaamu dynamics. Bigirwa it was ballot staffing. Our member of parliament for Bale County Kwiri Muhammad gaali maanyi gennyini outright force ba agents kuba bamigo ne bavaawo biki neera ntuba bakusatu naye nga bakimanyi bulungi obululu Kwiri bwe yalina babukyusa ne dera forms ne bazikyusizawo ku polling station wajje 17 ba 17 wajje babikola but for us tetutidde olwazi olwangalidde mu nyanja tebalutiisatiisa na nkuba. But waliwo yali abuuza naga nti Honorable Munyagwa, were you in this race to win it? Kati abo tebamanyi politics bwaba. There is always the first time. Kati abatamanyi struggle bwe ziba kati gwe singa bakubuuza mu kinaana nti ku Ssemwogerere ne Museveni ani asinga chances zibeera president wa Uganda nigambya nti Ssemwogerere singa bakubuuza mu myaka 25 nti Raila ne Ruto ani asinga chances zibeera president wa Kenya ndigambya nti Raila. You will marvel. Tuwembudde you will marvel. Okay. Kale, but congratulations. Thank you. On a solid campaign. Thank you. Nino musajja omu yaŋŋamba Kasuku okutambula Uganda eno tokiyite ekyangu okugikwata emyezi egi ebiri. Recently nakwatako side ya Mutukula n'entuuka y'ekiro n'envaayo ku makya n'envuga ate n'engwa embalala n'engwa entuŋŋamo n'engwa erukunjiri ate n'envuga n'enkomawo. But the pain I was feeling ku mubiri. But so you can imagine ovudde wano ogenze Arua mwanzo kuba campaign Arua ate olina okusala ogende Kamuli oba kitegeera the next day. So it becomes a little bit neera nze nalwalira ddala okulwala kwennyini ebyandwaza bintu bisatu. Kibi nnyo okumala akadde akawerako nga tolwala immunity yo eka. Mbadde maze emyaka gigenda mu 15 nga sirwala malaria. Nali e West Nile ekoboko gundi guest gundi butulamu tebuli mbutimba bwansiri ensiri ne zinnuma nalwala malaria nga buli musujja gwe tumuteekako tegumusobola kyovola weeks nga 2-3 ezasemberayo ddala eza campaign zonna ninga yabulira ddala omusujja gwampisa bubi nnyo by the time oba containingira gwali guntwala. Ekyokubiri ekyokusatu engendo President Museveni yalina helicopter nti wano tukoboko that is 500+ kilometers. Wow. Ove Koboko nga programu yategamba enkeera oli Koboko naye ate oli Hoima olunaku oluddako otuuke Hoima bagambe naye ate enkya oli Kamuli. That zigzag kwegamba nga wonna tolina wootuuka kumpi tosobola. Kale, but congratulations on that. Thank you. At least you have the experience. Yes, I do. First hand as the face. Really experience bado jina ngoli mabega wa Besigye. Yes. Kati ojina wano maaso eba na Dr. Besigye ali atya. No, I was told that he's unaware mazaka banga simulaba but nalaba madam mukyala we ngagamba he's unaware. Bade sinafuna nnyo obudde finding out exactly mbeera yalimu. Kale, still tugenda kuba twogera politics. Akalulu kawedde. Nasooka nendaba ku
X nga bagamba bakulabyeko ne Deputy Chief Justice nga mukukuta bakuyingiza emmotoka ogenda mu State House ogenda kuteekayo petition ey'obululu. Unfortunately abaabiwandiika ate siggo watutte petition mu kooti. NUP eige politics ow'ekikulu. NUP bwe baba ina katemba gwe bazanya bo balowooza nti oyina kukuba Munyagwa olyoka oyiseewo ekikyo. Abakuba baali ba NUP. Oyo mwana Tabs wa NUP. Bloga wa Kyagulanyi yakola ku NBS. Nade nsona omusuwinga. Atalina proof. Solo musuwinga ate bwe namukwata mutandike wewe amukutte. Talina proof. Azanyira kulinyali. First of all, it's my right okutwala petition mu court. Ekyokubiri right yangu kusinkana Deputy Chief Justice w'eggwanga lino wembanjagadde. But salinze, I wasn't. So you didn't meet? I didn't meet. I've never. Telina ina proof. Nebo balowooza nti tewalina kubaawo kira. Naye ageze mu kooti right ye. Agende. Buli muntu yajja kanga nga ye. Bo balowooza nti kuno ebya ku katemba waabwe wa Kyagulanyi yeekwese yeemuludde. Tewalinayo kuba ayina yakola kirala. Togamba basooka ne bagamba helicopter enunye Kyagulanyi ewaka ekire y'amagye. Twabiwulira. Ne BBC na Al Jazeera ne babifulumya nti helicopter y'amagye gyewo Kyagulanyi. Ne bamaliriza ne bagamba ali yeemuludde. Ate no wetede chika under house arrest. Waliwo okwemulula house arrest helicopter byonna nga biyingirawo ku mubiti. Kati katemba waabwe oyo gwe baalimu. Nga bo tebaagala muntu ateekeko ekintu kirala. Nera ne bagamba ni mugezigezi muno nti Munyagwa yajja okutwala petition. Tumukube chemical. Imwayi ni court. So bali bakuba chemical. Chemical NUP. Blackmail taina wagenda batwala. Ngulya Kasuku. Luli bafuna 39 point something %. This time round naga tulinga nsenene fena tuli muchupa bajja kutuli at the end of the day. This time 24. Kulele Kyagulanyi bwana dajja kufuna 15 over 10. Tali asamba mupira ogwo n'amalako. We need each other. Kwa wemba denzi. Buli omu yeetaaga munne. At what point does the opposition harmonize? It cannot nga NUP yeri waggulu. Imagine a journalist nga Tabs n'okukola ekintu ekiri baseless wekito n'okiwandika ku muntu okimanyi si kituufu n'oteekayo. Tetulina intention egenda mu kooti, tetulina ki n'oyogera ebintu ebyekiralo. Number 2, obutasoma nnyo nakyo kibi, okubeera half baked nakyo kibi. Deputy Chief Justice abeerawa. Deputy Chief Justice is the head of the Court of Appeal. Presidential petition bagiteeka mu Court of Appeal. Egenda mu Supreme Court. The only court with jurisdiction over it. The sui generis. The sui generic jurisdiction. Tabs are half-baked. He is. He's not learned. He's half-baked. Petition the presidential elections again in Court of Appeal or Deputy Chief Justice. Anyway, if you are filing a petition, a presidential petition, or you filing our Deputy Chief Justice, the Supreme Court or you filing our Chief Justice, what about registrar of the Supreme Court? So byonna n'oba okoyininga propaganda chemical mukole ng'asemberedde obutuufu, but ffe NUP twagimanyiira. Naye twabalekedde ekisaawe kanoonye kalonde kakuume kabanje. Saawuliramu weekweke. Nawulira kanoonye kalonde kakuume kabanje temwalimu weekweke oba weemulule. Ekisaawe kiikino bassemu. Nembalayirira 239%. Mujja kutegeera nti eno ensi amalala tegakola. How do you blackmail colleagues? For sure. Nze ojjukira abaana ba NUP right from the inception. Akabiina Museveni yakaleese. You remember very well? Biki buti Museveni.
to the extent that system yankubye paka mu kyomusanvu eno system ekkuba n'abandi badde ba colleagues bakkuba mbalayira naye omuntu omu yajja kugamba you've also not had kind words for them because tebalina magezi singa bali bakola ebintu by'ekitegeevu singa nyina kind word naye tebategeera golaa nupo ina kyekola ekyobutegeevu tebalina magezi golaa balina amagezi no tontunulya say yes or no ngambye tebalina magezi gamba kituufu balina oba tebalina nze mpuliriza gwe kyoyogera ani gwe batavunye Kasuku omuntu alina amagezi olina okuba nga osobola okumanya nti ono ayinza okuba this one can be a potential a future potential okubeera future ally oba future ki enemy kati n'oyawula n'ofuna bearing n'omanya nti Kasuku siina mukuba enkya nja mwetaaga gundi siina mukuba enkya nja mwetaaga oba ekitegeera naye tokuba mulambaalo. So at what point do you believe the opposition should harmonize? No, the opposition is not so okusala plan okusalawo working formula etali mu NUP. NUP teri leading opposition nebeera mu harmony. Kankuwa ekyokulabirako. Akalulu bwe kawedde wabaddewo ebivulu bya mirundi ena. Ekivulu ekisooka kyabadde Masaka. Nga tekyogera nti tulwanirira buwanguzi bwaffe bwa president. Naye nga batema ebipande bya mpuuga. Tukuwanye mpuuga yagenze gavumenti yakyuse. Ekivulu ekirala kyabadde wa Ssemuju. Ekira. Kujaganya nga bawonye Ssemuju. Kati mu buwongo obwo bw'ojjako Ssemuju gavumenti ogitutte. Lukwago omukubye flat ne muyisane boda 10,000 gavumenti yakyuse. So I want to tell you nti NUP ebikolwa bye by'obutaba mu magezi bigenda bakostinga ate guno omukisa bali gwejjusa kuba se basobola okuba ku peak kati batuusiza mu 24 yinda 2031 9 oba 5 Kyagulanyi ajja funa humiliation y'ekyasa adde watu ategere nti ebintu si byangu kankunyonyole obwa president butwalibwa nduulu. Museveni yali asobola okulumba Kabamba n'abantu 5 kubanga abayaaye n'abanyi b'enjaga mu kisenyi baaliyo. Obwa president butwalibwa the organized few. Museveni yandigenza Kabamba n'abantu 4. Wasoma kakitabo ka Museveni sowing the mustard seed. Wali owuliddeko nga gamba twakubako ekkomera ne tujjayo abasibe batwegatteko. Bahooligans ne ba criminals tebatwala government. Bafuweta ebitamiiza ne bagwiraagira ne tugenda ku mwana tujja kula esasiri mu bonna ne babula. Nobanoonya you need brains abantu abanaatuula ne bala tukamaanize tutya olutalo. Naye gwe tujja kutumaza buli omusasi mudumo. Political calculus amaliriza n'akakinga apo naawe. And who are always in control of the political calculus? Fe. Kisekedi Kongo yo yali underdog. Yayingira akalulu. Yayingira akalulu nera bagamba mu kalunti yali either wakusatu oba wakuna. Naye amaliza ye president. Waliyo group ya NUP ekulemberwa Martin Fayulu yali Kongo yo nga naye alinga Kyagulanyi. Tafumiitiriza atomera butomezi bisenga. Where is he? Fe tubirabye na reconcile Haji na Sasebagala na tubirabye teri kitalabye. You need mwino okukakana mu abantu ebitiibwa. Blackmail taina wegenda batwala. Nobuno nvuma nusula ko nvuma togenda twala State House. Kati manyo omulabe yani. You get the point. Ekyo nsi ekyantabula ne NUP butamanyani mulabe. Batomera butomezi buli gwe basanze. Get to know who the enemy is. Chikuyamba kyo kudda Kasuku. No, abana ba NUP bayinza okugaginga ku blog omu. Ne bamuvumire wiki. Nga ne kati kwagwe Kasuku ne batukuvumira omwaka kituyamba ki? Ate mmanyi. Kubanga Kasuku ne batukuba kale. Ne succeeding and tukuvuma omwaka n'ogenda ne mu depression n'obeera na admitted. Ebutabika kitwaza government ekigituwa. Nze bwe nalunching ekibiina abaana abo banvuma ne bavuma ne family yange. Obigambo ebiwemula
navuma abaana bange navuma ne family yange naye ovuma ntyo omuntu novuma n'omwana we oba n'amagezi mu mutwe gwe Kasuku nyina nga nyina oluyombo nalwo we God forbid nevuma ne Katende omwana omuto so NUP wish you luck. So obululu bwawedde kati nga opposition muzaako ki? No, we are going to plan because so get the opposition ndi mu kufuna kuba nze Honorable Munyagwa njagala nnyo twogere opposition because challenge yange genda byeriemu and nali ngamba abantu after the elections. I believe if there is a united front things are good because for example right now opposition in numbers atentini kuzaaliyo omulundi gumu okitegeera somehow NRM againings attraction of course waliyo a school of thought egenda okugamba nti NRM yabba oba okitegeera but let us think about this singa opposition twali wamu bandibbye to that extent bandi ekyokubba muleke kukyesibako njagala obuze ekibuuzo. The cardinal question here is regions, traditional regions Besigye yawangulanga waliwo okufaya ziwangula Besigye yawangulanga northern central wano Buganda woli nawangula Busoga eyo nawangula northern Uganda oba okitegeera Kasese kuno bamutwala yenna anti nkunyonyola nawangula some parts za Kigezi Lukunjiriwa buuza Kyagulanyi Kireiminga obuwanguzi bwa Kireiminga yaziwangudde gwosobola ga ku regions omukaaga oba taneze gwanga nti mpanguddemu nzera fo mpangudde obwa president olaba kiyingira mu bwongo naye ate bw'osanga nga kalinga bola mu America baga muyina wano eta ejja kuleeta ekizibu oba togimanyiridde ereeta ekizibu anti oli yetamulaba I don't know so much mu America genda but they say if you eat big in California you're most likely to have the presidency so ne wano omuntu bw'ofuna wano mu central bagamba obululu obuli mu central for example out of 21 million voters mu central wano tuyinza okuba tulinako nga 10 si kituufu ddayo ku degenda ku census olende ku voters okay ziyinza okubaawo mu central nga 5 oba 7 kale out of 21 that is a third. Yes. Kakati tugende mu maaso. Did your voters turn up? Gwosinga amaanyi bajja. Tebajja lwaki? Okozesa ebigambo ebitali birowoozeeko, lack of that sense of deep thinking. Honorable Kyagulanyi oli kadaala ogamba ne bwe munampa 90% byabaka matajja kunnangirira. Kyongera mu bawagizi bamaanyi kulonda oba kibagoba? Kibagoba. Ne mutandika rhetoric kanoonye kalonde kakuume kabanje NRM agamba lemera tufe naawe mutandise violence goloza usinga watunulya mu Kampala munaku z'okulonda a day before the D-day yenyini ne the day after Kampala yali mukalu ne Wakiso abantu badduka ne badane mu byalo nga baloza olwo violence goba ebyo bigambo byenyini byamala mu base zaabwe amaanyi. That is number 2. Nti gwe you have demobilized your own tobongedde mu maanyi kati ne milioni 7 ojja kwesanga obatandinga ku kimu kya 5 ina nemu oba you understand simple calculus oba oluzinzo oba oyagala oba toyagala. Number 3 nakugamba nkudiramu campaign NUP gye yakola yayite kuba mu 7 nagamba bave ku bivulu nakikugamba Kasuku nekugamba mugende botuka mu Kabale gezaako ofuna minerals nga 2 mu byalo obeyo nesembayo mu kibuga nesi kuva n'ogwa mu kibuga ne muyimba nga abagenzi okukola concert y'okuyimba wanga bogende buli muyimbi asobola okufuna mu town ya Uganda yonna abantu 13,500 buli muyimbi kubanga ne babasasuza bajja kati bogenda kuweerere people will come nene mbanga message eno mujiwa obudde esinkinge ekyokusatu Besigye yajjanga ne radical messages nga ffe zuwulira zetwajja nazo kubagwira kuki yajja naga omusolo gw'omutwe tujja gujjawo obijjukira yeyagujjisaawo naye nalemega naffe tugenda gujjawo tujja kuweerera abaana bonna basome nalemuna naffe tugenda kuweerera 5 Besigye yabireetanga kati gwe njagala ombuli Kyagulanyi kiki yajja nakyo ekyasitikinga ku bwongo bw'abalonzi nti kino
vimba gundi vimba nyiga mnganda nyiga mulenyama nyiga mulenyama nyiga vimba mule eyo campaign tina chekola ku mulonzi kumukwata ku you understand wali one campaign abwetali wero structured two bayogera batasobola kukola three nkudiramu three bobbe nyinyi n'okusekiwalinga Victoria singa yandibaddewo tebakikola tale center yabwe yabaddewo waliwo DR forms zaabwe za district bidi zennyina bambuze nzibawo but now Honorable Munyagwa should the discussion be about NUP or NRM? Anti ongambe togereko opposition. Who is leading the opposition? Okay. But it's you we kubengalike. No, chiri ekibuzo kyembadde nkubuuza nti right now should the discussion analysis be about NUP analysis lwaki opposition in ekizibu. Nenkugamba right now we are working on tuli mukola ku formula ereke bweru NUP tukwata opposition ne bana abali ebbali. We create a force. One, we believe the following. Number one, that we nofuna electoral reforms. Ate tuzitandike ko ngo budde buchakola ki? Nga buchali. Tuleke kubivaako tudemu ate 2-3 tutandike okutomeragana. Tugamba tulina checking out the power one, power ya electoral commission. Nti okuba n'omukulu justice byabakama nga yayina results z'eggwanga zonna yayina ozirangirira. Ekyo tulina okucheckinga tulabe we tukikendeza amaanyi. Results were announced from at least from the sub county. Nti buli sub county returning officer sub county alangirire nti wano presidential candidate gundi yakoze eki yawangude. Nti certificate eyo ejireko ne wa police paka ebere delivered ku office ya candidate. Returning officer bubevunanyizibwa bwe sub county to transmit certificate eyo copy ya certificate ewa candidate. Gwe candidate nga tewetaga na kulwana. Olinde ku kitebe kyo gaba magombolola 13 mu Uganda balete certificates 10 meka mutuule computer yamwe. Nga mukkirizibwa n'okubigatta ne mwerangirira. Electoral reforms. Number 2, wabewe teke erigamba nti omukozi w'akakiiko k'ebyokulondako yenna anenyigira mu kubba obululu oba okusabotaginga obululu avunaanibwe ng'omuntu. Ate si musango mulala gonna wabula treason okulya mu nsi olukwe. Nti omuntu wadde akulya polling station amanyi nti banaye bwendibaga ne bwenkyusa DR form eno ne kizuulibwa mu kooti bajja kunkyajinga treason. Bantu beddeko. Namba 3 nti omukozi wa government yena RDC oba ani anakwata motoka ya government n'ajingiza mu byokulonda anabeera nga interdicted ave ku mulimu ogwagudde nga bwanonyerezebwako kulaba oba anabeera charged with treason. So kyengeza kukola twetaaga electoral reforms. Mpuga kye yali yaleeta. Mpuga yakireeta aba NUP ne bagamba nti tebazeetaaga balina rabadaba style yeeriwa bazze mu kwekweka yeemuludde yeekwese kati ali mu katanga kati ali wansi wa kitanda kati enzigi bazisambye mukyala we n'agamba nabuuse nenkuba ono tteke ebintu ebikiyaali you see tetusobola kutambula tutyo we need listen bino si bibyo byange nkimanyi naye maama bino bigambo byange bibyo genda maaso abaana b'abantu bafa obaga Besigye omanyi bwe yakabanjanga Besigye nga bwafuna chance n'akuba security ekimoni kati singa ali ku mini price tubanaye tutandike you get the point kati era omukubo oba omukubye ekyo oba omumenye magulu n'omutwala abasigadde babafunye ekyokukola ki bali bemupyana mbameka balangi dani gwe tugwalabye ku street kanonye kabanje makakume kakole ki ngate tunalaba yakabanje Rutamaguzi yagamba Museveni bw'atubba akalulu kaffe njogera mu context nti baba byenga obo bagamba kuba sikiriza nti Museveni yababbi ngeri gibadde disorganized ne Rutamaguzi yagamba nti Museveni bw'atubba akalulu kaffe tumutandikirawo bwe bamukubya akalulu nalinze ndabye Rutamaguzi ng'agamba abavuka be Nakasekete mumanyi tutandike namule sali musale nakafokage nga tayogera na kuwa president oba president buno bugenze butya
Salimu sale kakafuuka kange kagenze salimu sale nako katutte taata kakati taata biri byonna waliyo byogera ng'olimba abantu kitegeeza biri byonna byewaliyoyogera waliyo byogera lwaka waze kola ki that's why nze mbadde saaka kwogera nawe for the last 1 week nze ebintu byebyo isi banaye kati nze ogambye nti omusajja gwe ne Zubeda yankubira nembwa gwe lindako tojja kusobola bye ngenda kwogera nembwa gwe Zubeda lindako nze siganyeko kwogera ogambye bwe omusajja yagambye mbu Lutamaguziho njagala obeere mwenkanyo litakatambi Lutamaguzi yagamba abalonzi Museveni wabba akalulu kaffe listen tumutandikirawo tewakiraba ndakiraba sajja ne bakatuwaala nga bwagamba naye Lutamaguzi yakola ekintu mu kifo ky'okugamba mwabbi obwa pulezidenti bwaffe tubukola ki abavubuka muje tubatandikirewo by the way nalabye ba Footsoldiers ebyasinga obbanyiiza bano bakaabira bwa NUP mu kifo ky'olwanira ekyeggwanga NUP buli alimu akaabira kafo NUP buli alimu alina interest ye ng'omuntu tebali ku interest ya ggwanga Salimu sale akango katutte baba wavaawa baba kakati wavaawa baba obadde ogamba bwa president bwe mwetaaga ate oli kafooko wamuliddeko ng'ayogera ku bwa president okuva lwe baamuwangula bonna ebyo baali boogera baali babyogera lwa kintu kimu mpangudde nti obwemupi tewali ali ku byaggwanga wano kati kuva lwe babalangirira awudde empigo balangirira kivumbi bamututte mu kooti misango ja terrorism ne mada walabyewo MP na omulonda yabaddewo no buli omu yafunye ekye ani go Zambia kivumbi genda bakusibe naye muwanga kivumbi baba so nkudiramu nkugamba ayiye yakutte omuliro nkudiramu nkugamba tuyina okukola a working formula nga teri mu NUP tulabe tugezaako okuleetinga third force ne old guard abasinga bagenze yes Mpuga bamukubye Abedi bamukubye Semuju bamukubye Road Mayor bamukubye ani omulala awo abasinga bagenze anti be baleeta NUP confusion gye beereetera yabalidde nabe Road Mayor ngakkiriza defeat nenzijukira statement gye wakola wali nga bali eri wa Winnie Byanyima abawa ssente besigeze yabawadde noga nti kati ate agolwana naye mu race alina waawo ate omukulu be yakwata akazindaalo nagamba naye mulonde bali mwezo buli kuwago bamulyamu olukwe nga atudde awo nakikugamba umanyize enjawulo gye nyina kuba nabyafuzi abalala nze nja kubuulira amazima banze sonoonya bufo nga bw'ogaagala nze bweyagala nze sinoonya bufo siri arrogant munkwate bulungi naye nja kubuulira amazima waayi lwaki njogeza obusungu nze nyina byenfiiriddwa mu kintu kino okuva lwekyatandika yes nze na joininga politics wokulwanyisa President Museveni mu mwaka gw'2000 26 years nga mwe munywanjaga musiba mbiduula mukuba n'ebizibya babiyitanga bizibya ffe ku muvuuka bwaffe tetwabeerako mu bizibya mwabanga disco wallahi siyingira nko mu disco bagita disco club discotheque yonna sijingiranga muwana simanya njeno bwefaanana munda simanyi governor bwefaanana munda bwe nakulakula nga njagayagala nalabako mpozi abayimbi wanakalaba nga bana Lucky Dube Shaggy kuba njagala nnyo reggae n'afirigo olwa bandi yaabwe eyo ate nayo making sure nti njirabira awantu nga wali tewaliwo mujjuzo gwa ntya n'abantu abangi ekiro kubanga ffe muvubuka bwaffe tetwafunako mukisa bunywanjaga na lusinziza wala jezze mwetika zino empanvu twali mu kulwana kunonola ggwanga mweje mmanyidde ebika by'emyenge bereya ffe tubadde sekuluma kimbiri n'omusuulamu kimbiri n'omuleeta ndooza kamuveeko kamuveeko wewiri kasuku kyova nali saagala kusinkana because onsanze mu mudo ey'okwogera amazima nekyengezako okulanga nti njogeza obusungu olw'okuba ffe tulina bye tufiiriddwa twali tusobola okutradinga okuzanya diiru zonna ez'ekifere ffe nze Lukwago Jennifer Musi yajja wano
Lukwago nga road mayor nga ndi mayor nabera mayor we campaign nyine emyaka 29 yes nawe loka video akazenga Lukwago agenda mu kanivu omulima abega nze teri lutalo mara namugamba ddayo naga nze teri kanivu yamwe mugende munyimirwe nze teri lutalo badde wano kuva mu 2002 Salimu ntolina nakyo nza kunyumiza ffe singa twayagala kulya nguzi ku mulembe gwa Jennifer twandikoze ebintu bingi naye twasimbira Jennifer kuli okulaba nga tamalawo banna Kampala Lukwago yajja kuba road mayor nga akakatale ke nakivuka Owino Mutunde na Kasero Mutunde State Square Mutunde Kiseka Market Ntunde State Abata Ntunde na Rwanda bino bawuli anti balide basajja balo buwumbi 10 mwamekane kano mujenyi Lukwago yagamba temujja butwala wano otufiira government ga white balire sente obukutale tebina je bulaga goloza mu kikolwa ekyo kyokka yataasa obulamu bw'abantu bameka abantu bamaze emyaka 15 nga bakolera mu butalo mbata baana bameka basomedde ku maanyi ga Lukwago so muleke kunyoma abantu kunyoma abantu Lukwago ofunye data kusimu ojja kuwemula omuntu omuvume tumwefuula bamanyi struggle kati sebu abavubuka mwewaana nti mumuteekako n'ebitamiiza nga temunalinya ku street kabanja ate mwe mwali nyangayo ife twali nyangayo ife bajerega banamba lujega mu bunafu waffe ffe tetwasuubiza nko netatuukiriza Kasuku nkulayirya singa ffe twagambye nti singa ffe twade tusuubiza ntugamba naye mumanyi mu biseera yaffe ntugenda kola action singa Kampala muggale ekyo tebakulya sente mwe nga temunalinyayo nyanjaga kuvuma abantu. Welcome to my school. We want to show you all the ways we learn and how our teachers make it fun. We get to do art projects and even design things with our own ideas. This hands-on learning has given me confidence and skills that I can actually use in real life. In science, we don't just sit and listen, we get to be part of the lesson. At my school, I love playing football and learning about teamwork. I love that we get to be creative in the kitchen and skills I can use at home. We love to see what these young minds come up with. Every day we set aside time for Imagination Hour. It's amazing seeing their talents shine. And most of all, it's fun. Our school isn't just a place to learn facts. It's a place where we learn how to be creative, work together, and have fun while learning. Cradleland Schools, nurture to greater heights. Nga tuwunzika. Lero NRM ejja kuza emyaka 4. 40 years in power. Ng'omukulu yakawangula emirala egi. You see, ekisooka njagala abatula abategeere. Ekikolwa ba President Museveni ne bannaabwe kye baakola ekyokugenda mu nsiko kyali kya buzira. Nange singa naliwo nandigenze. Nzikiriza nti kyali kya buzira. Wandigenze. Nandigenze. Eryejjoogo lyali lisusse. Nandigenze. Naye ekyennaku wekiri wano nze ndowooza nti balina okulekerawo okujaguza olunaku olwo lwe bawamba obuyinza because of the following. Ebyabatwala mu nsiko byonna bikyaliwo. Ate ebimu birina waasi. Kati corruption obubbi obuliwo buli ku industrial scale. Industrial scale. Buli obwaliwo bwali ku subsistence scale. Ne buno buli ku industrial scale. Corruption that is thinking to the high heavens. Ne Katonda nawulira ekyunya n'agamba kinti Bannayuganda ababbi. Bubbi bwe Uganda bwe buwunya. That's number 1. Number 2, okubanga tetukyayina akalulu akabaamu turbulences. Sikye kyandibadde kubanga kye kimu kyabatwala mu nsiko kubba bululu. Number 3, inflation ne gap between the poor and the rich. Eyongedde nnyo. Grows wider by the yes. So bintu bingi nti nandibadde ndowooza bandise ne mu kwenyumiriza mu kintu ekyo ne bakyeka ne kifizzling out. Naye ekituufu abaagenda baali bazira. Whom I think nti ne famire zaabwe zandiweereddwayo akasiimu ak'enjawulo ekyo ntukigalawo. Ekyokubiri, public holidays zisusse obungi mu Uganda. Zitya. Nyingi. Kanve kukigambo public holidays. Naye emikolo gya government egifulumizibwako sente z'omusolo nagyo gisusse.
kubanga kati leero lwe bawamba baluyita liberation day. Liberation Day. Next month tulina tarehe 6. Tarehe 6 lwe bayingira. Yes. Aha, tuyinamu Heroes Day. Women's Day yesooka. Eyansi yonna kalumalaga girekawo. Tuyinamu Heroes Day. Mu February omwo tuyinamu ne January Lumudde. January Lumudde. Then tuyinamu Heroes Day. Heroes Day weeri nayo togimanyi. Soko ndo kati tujja mpola mpola. Tuyina 26th ene yabwe. Tuyina tarehe 6 January Lumudde. Kati fena abali mu laavu tuyinamu ne Valentine's Day. Valentine's Day tetwala nnyo sente za mu wa musolo. Eyamba ne ku economy kuba munywa omwenge mungi. Mu March tuyinamu Women's Day. Nani awo mulala Women's Day yokka. Mu May Labor Day. May tuyinamu Labor Day. Ne Heroes Day. Ne Heroes Day. Yes. Kakati ata ono Mother's Day. Nga tonatuuka ono gy'oteeka omukolo gwa swearing in. This year. Ogwa president. Mother's Day. Nawulira bagamba mu budget bagenda teekamu sente z'abakatolika Protestant n'abasiraamu okusobola okukola emikolo egyo gyadda ku national budget. That is June. July tetulinayo, August tetulinayo. Zizino wano. Ne mu March tulinayo Eid. Nkugambye zonna nnaku nkulu ne Easter. Easter, Good Friday. Ate Easter etwala ennaku 3 yo 2 eza working days. Eid, Easter, Eid al-Adha, zennaku nyingi. 27th May, Eid al-Adha. Exactly. Gundi togitaddemu wano Heroes Day ya Uganda mu May. Mu May tulina public holiday 3. 3rd June Mother's Day. Ne Heroes Day teri mu May, mu June. Mu June waliwo omukolo oguliyo. Jawonna tetuddamu mpaka 9th October. I hear nti omukolo Independence Day. Wetukoma. Ebyo ebintu ebimu bandi bigaddewo. Kakati ne tukola bwe tuti. Okutegeka Liberation Day ne twalako obuwumbi 3. Tugambe ku lw'abagenda mu nsika abazira baffe. Tutanke okuba n'eminga amannya. Tugambe Fred Rwigema Cancer Institute guno mwaka kitugenda okuzimba. Fred Gisa Rwigema Cancer Institute. Karibu akandwa naho technological something ogwo mwaka. Oguddako tugambe Kahinda Otafiire. Jana ni rumu bamuta kituufu kibi family yetu gisaasira. Ne banje abafudde neera mu ngeri bwezitiza ebyobufuzi. Bwe tuba tujjukira jana tugambe Anglican Church. Mutuweeyo ekintu kimwe ekiri monumental kye tuyinza okuzimba mu kujjukira jana ni rumu. Nekiyambe n'abantu. Focho kugala economy tufiirwe emisolo tukole tukwate billion ya 5 tugambe Anglican Church. Mutuage oteke eddwaliro erisimbuliza ensigo nga lejjana ne rumu. Owa point ogitegeera bungi. Sente Independence Day okugiza mu bine by'ekiralu twava ku abazungu bagende bitekirigwa abazungu bagenda. That is correct. Why don't we use that money? Because we waba omukolo gwa government ogumu ne ba RDC bategekeye emikolokolo baba wa sente ne bategeka. Why don't we use that money tugamba wa Independence Day eyaliwo tutaddewo ekyuma sente tuzitule tugenda kuzimba gundi specialized center ekola ku bulwadde bwa nakabiri sickle cells. Tugenda tugamba Independence y'omwaka guno twafunyemu kino lwaki tetuva consumption netanga kujjukira abo bemuyita abazira na biki nga tubijjukirira mu infrastructure oba service delivery. Exactly. Netujone bya public holidays ezo gwe tozaagala tezina makulu. Kati Independence wajjukira nakikuyamba ki? Ate era kati buli muntu ofukati leero NRM de tuli wano tukola kati awo enjawulo tewaba. Gendo leero ne mu kibuga n'amaduuka agamu maggule. Abantu gye bali bakola. Is it a public holiday therefore? It's not. So chengezaako kulaga nti President atuula ku TV. The president can always address the nation. Never ministers. N'agamba naye mu kujjukira omulwanyi Katubale nga chef ali omu kujjukira ani tuguddewo kino. Nekibaawo kujjukira Rutaya, Major General Rutaya, uweereza Serwanga tugenze wabwe Kalangala
stadde kalangala ku grid y'amasanyalaze national grid under sea cable egenda kwebaka mu Victoria egende kalanga tugira nkinga leero tuwadde amasanyalaze Shagenti nti n'abantu esente bazifunyemu kalabe kalangala enesiku ne musomba amajensi yonna ne mugateeka ku parade bano ne baweebwa allowances bano ne mukumba ne mukola president asobola okutula ku TV abasirikale nga ataana aba prisons abaaki ka tiimu katono ne State House. Yes. Okay. It's been quite a time. Tubade tumaze wiki namba nga tetukulaba. Nituga nti wa man. Honorable Mubaraka Munyagwa. Naye oli mukaawu but your reasons are justified. Okubeera omukaawu. My prayer is at some point because you see oyina ekintu kyoyogedde voter turnout n'ebisigadde nakuno bw'owulira ku bantu kati waliwo emboozi yabadde etandise ekifo kya president tukimulekere tulonde eno ewalala oba okitegeera kyeggamba ekyo kyonna kyongera kulaga nti abantu their sentiments and the moment people start shying away from the civic duty ey'okulonda kati kankulage eggwanga tyaffe terijja kankulage olaba bali mwezi oyo ekisooka muyozaayoza simulinaako mutima mubi obukulembeze buva eri Katonda mwagaliza akaseera akalungi ne famire ye mu City Hall naye mulaba bali mwezi oyo either alina okusalawo akole nga atwala ebiragiro bya President Museveni oba atwale ebya NUP oba ebyaba Naikampala balwanagane ne NRM. You get the point. Kasita batwala obwa president byonna baba bitutte bino ebisigadde bano baba pakasi booli abakutte naye ate balina kibayinza kukyusa neka tusabe at some point opposition so tulina okusigala nga tuli focused nga tuli kuwa president tubufunye tutya ate ebyo byetaaga a frank talk nga tulina we tutudde ne tweggalira buli omu nayatulira munne obuzibu obuli buno obuzibu bwe buno neno obufu bwansi mujja bukoowa ojja kulwala olwali kansa bwekutwali mu ddwaliro nga tewali bujjanjabi naye ng'empigo walonda wa NUP ne meeya wa NUP ofiirewo neera nabo banyiigire ofe ng'obanyigidde so temumala budde weetaaga state power si bino biboozibozi ndi bwe MP manya bwa meeya manya bwa lord meeya twetaaga state power bwebe tulemye tukoze tutya tutuule mu lusirika tweggalire twebulira amazima tulabe kale sebo neyanza nnyo neyanza katusabe nti abatulaba bayigamu nabako ne kyebatwala kasita bijja kusigalako ne batayige kati baliyiga emboozi eno abantu baffe emboozi eno sagala tujje kubolaba buno obululu obuwedde mubaddemu kale gundi yayogera gundi yagamba so emboozi zino tuleme zireka bulesi wano nti ate twazinyumizaamu ne tuziraba ne tuzikola ki ne tuzirekaawo. Other than that, happy Liberation Day. Olunaku olwaleero ffe tukedde ku nyuma ate nga Man U yakubye Arsenal, so it is quite a fantastic day. Ebisigadde tujja kuba tubeeyongeza mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kigwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange